Esikakati mutunulire akatale akebukomero akomubulu mulimu abantu emitwalo ebiri ne lwaki traditional institution egamba nti abantu abo baveewo abantu balagewa n'abantu abo abali mu katale akomubulu emitwalo ebiri nabo bantu bakola ki nabo bantu bassa abasajja kabaka akatale akalimu abantu emitwalo ebiri toyinza kuŋŋamba nti abantu baveewo bagende nga babungweta tebalina kyakola tibaveewo then omuntu omulala ayagala okukozesa traditional institution akatuze kisoboka. That's an eviction. So kiba kikyamu okukozesa ekitongole ekyobuwangwa okugoba abantu mu ttaka ekyo kiba kive era kati NRM byeyina okulwanyisa because wetabirwanyisa abantu bajja kukyawo ekibiina kya NRM. So kabibe bizimbe tunya mu Greater Bukomero ebizimbe byonna kati government